Tandikidde mu Bwanabuddu mu disitulikiti y'Ekyotera mu bitundu by'e Kakuuto. Abaayo bali mu keetereekerero ka kutegekera omwana Muteesa. Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi eyasimbye okubakyalirako okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 19 okutuuka nga 2 bagenda maaso n'okuyooyoota ebifo ebyo bye baagala atuukemu era ebyo ebimu ku byo baamaze dda okubirondobamu. Enkiiko zituula lutali luno. Ebbugumu lyeyongedde mu Bannabuddu naddala abali mu kitundu eky'e Kakuuto mu disitulikiti y'Ekyotera ewali eggombolola Ssaabasajja gye yasiima okulambula nga mu kiseera kino emirimu gigenda mu maaso nga n'enkiiko ez'enjawulo zitudde okulaba nga buli kimu kitambula bulungi. Ebimu ku bifo ebisuubirwa okulambula Kabaka okuva ng'ennaku z'omwezi 19 okutuuka ng'ennaku z'omwezi 2 March omwaka guno kuliko essomero lya Mutukula Primary School, ekifo ewatuukirwa ebyamaguzi ku nsalo ya Uganda ne Tanzania, embuga y'eggombolola Mituba 5 Kakuuto, embuga y'abalangira Bessanje ku kyalo Ssanje, ekigo kya St John Baptist Essanje n'ebifo ebirala. Minisita avunaanyizibwa ku ntambula za Kabaka ne gavumenti ez'ebitundu Joseph Kawuki, Pokino Jude Muleke ne Major Stanley Musasizi akulira ebyokwerinda bya Kabaka baliko bye boogedde ku mukolo guno. Ekigendererwa ekisookera ddala twajja kulaba ebifo w'emirimu egikolebwa wano. Ssaabasajja Kabaka yasiima kujja okulambula abantu be Mutukula n'ebintu ebikolebwa nga bw'omanyi Ssaabasajja Kabaka wa Buganda, n'olwekyo olw'okuba Kabaka wa Buganda bikolebwa wano mu Uganda mukwatako kiraba nti kirungi nnyo nga zze okulambula ku bantu be abaweereza n'emirimu egikolebwa wano. Tusobodde okulambulako ku bifo bye tulowooza nti oba oli awo beena anaasiima n'abituukamu. Tulambudde Mutukula Primary School eri ku nsalo ya Uganda ne Tanzania. Nga wano nno bw'anaaba asiimye kijja kukola bulungi kubanga waliwo abaana. Kabaka ayagala nnyo abaana. N'olwekyo essomero lino lya gavumenti era tulowooza nti Kabaka bw'anaasiima ajja kujja ayogereko eri abantu mu kifo ekyo. John Kabuye akulemberamu eggombolola y'e Kakuuto Mituba 5, Kabaka waasuubirwa okukuba olubiri lwe ategeezezza nti enteekateeka zonna ziri mu jjiya era nga bannakakuuto beesunze okwaniriza Kabaka. Budgets tuzimaze ekifo tutandise okitereeza ate kiri bulungi, enteekateeka mu bifo byonna Mutukula, Kakuuto ne Kasensero yonna tuli bulungi. Enkiiko tuzirina ate nga n'abali ku nkiiko bajjumbivu. Abantu batandise okutuwagira obukiiko bwonna obunoonya amakula, entertainment, okutuuza abagenyi, okwaniriza bwala bonna tumaze obuteekawo. Abavunaanyizibwa ku bifo ebyalambuddwa balaze essanyu nga buli omu asaba Kabaka asiime okulambula ekifo kye. Setujjaga nti omulimu munene kubanga kyetukola tukyagala. Nze kyendowooza buno obuvunaanyizibwa na mukisa naddala nga nze okubeera ku lukiiko oluteekateeka okulambula kwa Ssaabasajja. Tusaba Obuganda bwonna butwegatteko nga twaniriza Omutanda. Bo abatuuze betwogeddeko nabo bali mu ssanyu eritagambika era buli muntu alina ebbugumu okwaniriza Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda. Nga bisaanidde. Njagala okusinziira nga neeyambisa empewo kuno kwendi okukunga abantu ba Ssaabasajja bonna. Buli muntu yenna ayagala Obuganda amanyi nti ali mu Buganda. Uganda eyawamu ajje tukwasaganyize wamu eddoboozi lino twaniriza Omutanda. Okukyalako Ssaabasajja Kabaka ekyamazima amawulire ago bwe gajja mu kitundu kino ng'ambe nti oba twagwawo kigwo oba twazirika twawulira essanyu. Byamukisa Ronald, Kraso TV, Omunnyo.